Uganda y'emu ku nsi ezirina etteeka ekkakali erikugira abakyala okugyamu embuto. Wabula wadde guli gutyo abakazi abawera bakyagenda mu maaso n'okuzigyamu. Ebyembi abasinga kino bakikolera mu nkukutu olw'okutya amateeka okubakwata. Beesanga mu kattu nga tebamanyi kyakukola, tebamanyi wakuddukira, amateeka tegabakkiriza okukakaraga. Bagenze bataddemu emiwogo, bataddemu ebiti okusobola okugyamu embuto n'ebintu ebirala bye bakozesa. Kino abakugu ababadde banoonyereza ku nsonga eno ey'ebizibu ebiva mu kuggyamu embuto bagamba ti kyekimu ku bikuumidde omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya obutakendeera kubanga abafa nga baggyamu embuto olw'okukikolera mu nkukutu nabo bangi. Ebitundu 26 ku 100 bafa lwakuba baggyemu embuto zino ezivaamu ne bafuna ekizibu ne bafa. Fonna tulowooza nti tulina okukendeeza emikisa gy'abakyala okufa nga olw'embuto n'okuzaala. Tetulina ngeri tuyinza kuleka abakyala bano kufa nga baggyemu embuto. Bagamba nti olw'okubulawo okuluŋŋamya mu nzijanjaba ey'omukazi ajjidde mu mbeera bw'etyo mu ddwaliro, abakazi bano ne bwe batuuka mu ddwaliro olumu tebayambibwa nga bwe kyetaagisa ekibaviirako okufa. N'abasawo abamu tebamanyi, tebali kkiriya oba ddala bwe nnaakola ku mukyalo oyo tebansibe nange, kibanga oli bwagamba nti ono abadde mutemu ne bamusala bamutema ebijambiya ne banandaba ate nga mutunga ekiwundu bayinza okugaa nti tuba nange musaasira mu ngeri eyo. Bwe batyo babadde bateesa ku ebyo ebiyinza okukolebwa okusikiriza abakyala ababadde baggyamu embuto mu nkukutu ebintu ne bibatabukako okujja mu malwaliro baleme okufiira eyo. We are going to revise these guidelines. We are going to be working with the researchers. We are going to be working with all stakeholders to make sure that women who need to have comprehensive abortion will have comprehensive abortion. Ebirowoozo nga bino ebiseera ebisinga bisisinkanye emisanvu mingi naddala okuva mu bannaddiini abagamba nti kiba kiwagira okuggyamu embuto era ng'ekitongole ky'ebyobulamu kigamba bino bikiremesezza okuyisa enkola nnyingi ezirina okugobererwa ku nsonga eno. Irene Namyalo, NTV.